Nambaka Ibrahim Ssemuju Nganda olunaku olwaleero ate alabudde omukulu Yosite Bukabulwa nti abeere mwegendereza kuba ekigenda okujja kiyinza okuba nga kigenda kwokya ayinza obutakisobola kikontrolinga kubanga ye kyalaba ekigenda mu maaso kigenda kuba kyanjawulo oluvannyuma lwa America okumuggyako obuyambi bwonna ate ne bannayuganda nga bataddewo akazita ak'amaanyi bagamba nti beetaaga bantu baabwe. Museveni anyoomolema nnyo. Museveni ayinza obiyita nti byera byakunyooma. Museveni ayinza okuyita Ssemuju Nganda amaaso n'alowooza nti oyo abeera mu katemba naye nga ffenna tukkirize kyekijje wa Museveni kigenda kuba kirala bulala era kigenda kuba kiyinza obutamuleka kyekimu kiyinza okumuleka nga jadda si walungi. Manyi Museveni tawulira bulungi. Museveni yeefuula nnyo nti yategeera era yeefuula nnyo nti waali tewakigenda mu maaso naye nga ye Museveni tukkirize ekigenda omumutuukako agenda kukyejjusa agenda kifuuwa ng'akizza munda bukyanga yeepankuula bukyanga yalowooza nti tagambwako bukyanga alowooza nti ategeera nnyo ekigenda omujjako ayinza obutakyagala oba okuba nga takirowooza nga nako kuba America bwekuggyako buli kimu nekugamba tetwokyayagala wadde kukolagana naawe wadde n'okwesembereza omanya nti kati nno oba ofuuse mutugumbuzi oba bakulabyemu obutemu baba bamaze okukulaba baba bamaze okukutegeera baba bamaze okwekengera era kati bannayuganda ndabanga abagenda otuuka ku buwanguzi bwe tubadde tuyayanira ebbanga lyonna bannayuganda tubadde nga tuyayanira okulaba ku Uganda yaffe ng'ekyuka nga tuyayanira okulaba ku bukulembeze obujja ne Museveni bye byakittiza n'abazungu bino babadde akittiza nabo bwe waba nga bamugambye kaakati tolina ky'ogamba tolina ky'oddako ndabanga Museveni agenda okuzikirira ndabanga Museveni agenda okuggwawo ndabanga Museveni ebye nga bikulooza enzi baganda bange mikwano gyange nze sigenda gaana beebaza kubanga mutaddewo amaanyi mangi okulaga abazungu bano nti omusajja gwe mutusibako omusajja gwe mutugamba nti pulezidenti w'eggwanga omusajja mubbi akalulu yabba kabbe buli kimu akikoze kiweddeyo takyalina kiddako. Museveni ebibye bibi nnyo baganda bange era Museveni byabala kati bizibu nnyo naye ate nga tumutegeeza talina kyagenda kuzzaako era tumulabula ogusembayo nti Museveni beerako bwe weewummuza bwe weekwatakwata bannayuganda obeesonyiwe bannayuganda obaleke eno Uganda siiyo Uganda ya bannayuganda era bannayuganda balina obuvunaanyizibwa bwonna okulaba nga batambuza eggwanga lyabwe. Museveni amaaso gakyakkanuka nnyo bingi byokyalaba gwenza olowooza nti bino bya just naye olugendo lw'olugenda nalwo lutuuse tokyalina kyogamba ggwanga bannansi bakutegedde bannansi bakutadde ku billboard olw'obubbi bwo olw'obutemu bwo kati ate okyagamba ki kankombaka Hon Ssemuju Nganda ate ng'ebigambo abibuulira Yosite Bukabulwa naye empuutuze gye zinaamutuusa yanaamanyayo ffe ebigambo tubimugambye twerekereza buli kimu nitukusobola okulaba nga tumubuulira kwegamba Museveni tajja kunyooma nti bannansi bandabanga nga mbakolako effujjo ne batandabula tugezezzaako okulabula kwaffe okusinga okusooka ensonga eyatufulumya y'okutyoboola eddembe ly'obuntu omuli naddala abawagizi ba National Unity Platform omuli Kibalama abaakwatibwa 18 n'abalala ne babuzibwawo nga kateri n'omu amanyibwa gye bali. Nze mu kuteebereza kwange Ssemuju Nganda kabaabadda kubanga naddala ebiseera ebyokulonda nawe otandise kubeera nga lw'omushana nono kyenkugamba naye ayina be yabika ebiseera ebyokulonda Mwami Museveni abasirikale be naddala abamukuuma ebiseera bwe baali baduumirwa na mutabani we baatwalanga abantu abamu ne babakuba bubi nnyo. Amini ku mulembe gw'abantu abamu abaafa teyalagirako nti bamutendekole omusajja omu nga saala kuya nnyo controversial nga ngamba omu ku bakulu nanga nti Amini tiyagaa nti mumuti yagaa mumundeetere baabaana baatuuka bakuba ate nga bitutuukako abaana baatukwata mu kwekalakaasa eyo ne balyoka bakuyiribe engwala n'emiggo naye nga olumu bakama baabwe tewagaye nti mugende nga mumukuba kati nze nabuuza lwe baatujja mu paalamenti nga tuli kutogikwatako obusajja obwo bwa SFC bwantuga naye nga ne ku lisiti bye bagobye siriiko nintandika kunoonyereza nga munamawulire abasajja bano
lwaki kisoka bantu kuba ne bantuusa Naggalama ate ne banzijeyo mu kkomera ne banziza mu vaani nti gwe wali tutekwa kujja wano kati baba basimbula ate banga ate batugee tukuzeeyo ate ne banzizayo mu kkomera naye nga olwenya mu kubuuza nga banga nti Ssemuju minisita omuyanga nti Ssemuju people cry ovuma abantu obeera ku TV ti gwe n'oba tulina kyokoze oli wakubwa minisita mukwano gwange bwe yaŋŋamba nga mubuuza baali bannanga ki tebansomye ninze gwe basooka okukwata kati gavumenti zonna gye zibeera mu nsi zibeeramu abantu bangi oyinza okuba nga wanyiiziza baguma naye nga ate waliyo ne Ssemuju yakunyiigira ate nga Ssemuju gwe batumye akunone kati baguma ye mukama we yamutumye okuleeta ate Ssemuju yakulinako obukambwe bulala akutuusa omusaayi guyika nange atubaye tumukwata nga adduka tubadukola bano abaana nze mukulowooza kwange okuja gavumenti ng'ebaleeze nze okuba yabatta so kyekyatufulumya ekyo pita mu palamenti opposition nga toyina mmundu njala abatuwuliriza bakitegeera ebiseera ebisinga batubuuza nti ekyo kimukoze kimala bw'oba toyina mmundu ng'ogenda kulwanagana na gavumenti n'amasasi omulimu gwe ogusooka obukulu kwe kulwanagana ne gavumenti mu kumanyisa abantu bamanye obubi bwa gavumenti ku buli nsonga n'okukunga abantu bakwegatteko Museveni kabeera ndowooza nkulemeze ne waba mubi teri yagenda mu kkubo okujjako Museveni ate yabikola no mu biseera bya kwekalakaasa era nze lukwago kinalina muyigira kuba nze ebyobufuzi mbiyingidde leetimu bwe tuba tuli mu kwekalakaasa n'olaba nga bafanda abakulu bavaawo nga awo olina okuvaawo omanya nti bagenda kukuba ekisooka basooka ne bakuba kamera abakamera ne babagobawo balyoke bakukube nga teriyo n'omu akwate bakulaba kati ekyali ekikulu saagala abantu bakyerabire ekikulu mu kino kyali ensonga y'abannaffe bano ababuziddwawo famire zaabwe abakyala abaana tugiza tutya mu ddiiro n'eremerawo ekiseera ekiwanvu kubanga bano abaabatwala oba abaabatta baagala nnyo ensonga eyo eggwe tugende ku ndala kati kyekyali ekigendererwa ekikulu era ne musanyufu nti abamawulire baga nti temulina kye mukola ate nga baga nti temulina kye mukola twogere ku nsonga kakati ate bwe muba tetulina kye tukola nga terinamu makulu lwaki mbeera mugizza mu ddiiro in fact obuwanguzi bw'eno ensonga bwe bw'okugiteeka mu ddiiro buli lunaku nga tubanja mwami ng'esigaddewo baleeta abaana b'abantu nze saagala kgenda kubanga abantu ebyobufuzi buli omu abikola nga alina ekigendererwa kababeera abali ne Museveni kababeera afe abali mu FDC kababeera abali mu National Unity Platform nyina mikwano gyange abeegatta ku Nuupu ng'ekimututteyo kwagala kuwangula constituency sinza kumunenya era abatalina musango gwaziza mulimu omuntu eyayingira FDC ng'agikkiririzaamu nga basalaamu musumba nga actually ng'okugiyingira kitegeeza nti atogenda kufiirwa constituency ne mubaamu ate abagiyingira bawangule kati abantu ebyobufuzi babibeeramu ku lwa bigendererwa bya njawulo oba wali okukyusa obukulembeze kino munaakikomya ddi bwe tunaaba tutuusiza nze siri ku omu ku abo abakwatibwa ensonyi Peter ate ne wemba nze nesimbawo kuba sipiika naye nga ne bannanga bamu opposition waliwo omukwano gwange nnyo yankubira esimu yali Medad Sseggona kamwogere naye nga Ssemuju teweesimba ogenda kulabika nga ddiikuula Sseggona twasoma naye mpangadde naye muganda wange ne munga ngenda kwesimba ekisooka nasooka kuissuinga notice nti opposition eteka okubeera ne candidate preference yange yali Nwagaba Sseggona n'Asumani ne mbogera ne ku press conference bonna basatu ne bagaana okwesimbawo ne munga kanejjire nti ebisaanyizo mbiina nze bwe mba nzikiririza mu kintu nga mmanyi kyendiko kituufu situnula mabega ku kibegaabega kulaba ani abangoberera kuba buli wootunulayo noonya abakugoberera nze okubulwako kyokola n'ofuuka nga Ssebaggala omugenzi yali mu campaign nali ndi mu observer nga nagenze buli candidate muteekako journalist yali ebusi eyo naga nti ye nga president agenda kukkiriza amagendo smuggling nti president agenda kukkiriza amagendo kakati endulu ne zivuga nnyo yadda Moruka n'agamba yali yerabire ndi mulimu journalist wange ndi tugende nga tusuubiza magendo abantu bakyagadde nze saagala kola politics oyo wakusuubiza magendo bwe mba nzikiriza mu kintu okufuluma intention yakyo enkulu is to draw the attention of the public including government to the plight y'abaana be baasiba kikirimu ekikulu ennyo tetugenda makomera kubajjayo obusobozi tutubulina okujonga abalesi nitubatwala mu kooti naye n'okubabanja ne kutulema ate bwe tubabanja ne bagaa nti kyemukoze kitono
mudempa nze nga Ssemuju kankubulire nze ng'omuntu era olumu nze ne mu bukulembeze lumu nagamba nga Salaamu Musumba nga mufudisi ndio kitokulembere FDC namwagala nnyo agikulembere nanga anze nkyayina eddalu kyabuuka so wakulembera kibiina nze maybe obutakulembera olumu nze preference yange mu parliament nga nze Ssemuju sikugifuluma parliament yo nsobola okukigana okutuula kale engobe nga buli kawungeezi oba tulinnya entebe bammeeza naye ekyo bw'obuuza mpuuga n'abaala nga baga nti ekimu gye kikolenda ku bbiri babagobe parliament egende mu maaso yetakikiririzaamu geno omuntu kyeyatugamba nga mu FDC nti tusireteni nga nigenda kuyita mu kisenge ekyo ng'omanyi togenda kukiyitamu suubiza kyojja okusobola okukola naye nze yeyange nze bw'oŋŋamba singa nze nkwemera nza singa muno bakubasiba batugoba nze njalawo nga nti olwaleero teriiyo kutuula saagala nze kufuluma naye bw'oba okola ne banno oyina kiri ky'obuuzizza olina okwegendereza nze twali kutogikwatako final phase tuli ababaka b'opposition 76 nayimba national anthem nga bakyaddamu eno kakana nga bangobye nze Alani Anthony Akol nga bangobye n'Osege bangobye ne Gerard Karuhanga 7 ku bantu 76 abalanga basirise ne olwasooka fena twayimbiranga wamu naye tekigaana gwe kola kyotekwakola kuba nali chief opposition whip kyokiririzaamu nga sifaayira nabagamba nga baga ntwagala ku debate nga ne baga netwaganye magezi okuleeta bill kakati appetite y'oku debate nga yavuddewa nenga nze nsigadde ku kye twatandikirako Uganda ngendo kulanga abantu bayimba ninguma nenzi nenyimba sifaayo mpaka kadagalo ya yimiriza parliament natugoba kati olumu omukulembeze omulala yegendereza nanga nti bwe nabaga okwala mpemeza wenzo okuwala mpayo babiri ne tulabika bubi tukole buli omu kyasobola ekyokusobola kyekyo gwa muntu era lumu twabanga ne Dr. Yewesiga nga tuyiya butya bwe tusobola okuwaliriza bannayuganda okwetaba mu kwekalakaasa lumu ne tugamba nti tubagambe ekyangu buli omu kyasobola nti enkya tewali kukola ne bagamba nti Yewesiga olina petrol station ensambya gwe togenda kukola gwe Ssemuju omusaala gwo guva ku parliament ogenda kusiga ne batuvuma bwe tubagamba nti tugende tuyike ku street bajja tukuba amasasi bajja kunsiba bajja kunzita tukoleyo kye basobola buli omu ewakaawo teriyo n'omu agenda kusanga yakukube kati ebintu bino ebyokulembera abantu olumu si byangu pita era bw'oba oli mukulembeze lwana nnyo okole kyotekwa kukola nga okyekakasa nti kyekituufu naye bw'ona anoonya abantu kye bakiririzaamu ab'amawulire n'abamawulire baatuvuma ntugambye abantu nti bagende batuule waka twafunamu ndowooza abaatula baali b'Ekasese ne Lukungi ne disitulikiti endala emu abalala bakeera kukola ne besiranga nti tofaayo kiri ky'obuuzizza olina okwegendereza nze twali kutogikwatako final phase tuli ababaka b'opposition 76 nayimba national anthem nga bakyaddamu eno kakana nga bangobye nze Alani Anthony Akol nga bangobye n'Osege bangobye ne Gerard Karuhanga 7 ku bantu 76 abalanga basirise naye olwasooka fena twayimbiranga wamu naye tekigaana gwe kola kyotekwakola kuba nali chief opposition whip kyokiririzaamu nga sifaayira nabagamba nga baga ntwagala ku debate nga ne baga netwaganye magezi okuleeta bill kakati appetite y'oku debate nga yavuddewa nenga nze nsigadde ku kye twatandikirako Uganda ngendo kulanga abantu bayimba ninguma nenzi nenyimba sifaayo mpaka kadagalo ya yimiriza parliament natugoba kati olumu omukulembeze omulala yegendereza nanga nti bwe nabaga okuwala mpemeza wenzo okuwala mpayo babiri ne tulabika bubi tukole buli omu kyasobola ekyokusobola kyekyo gwa muntu era lumu twabanga ne Dr. Yewesiga nga tuyiya butya bwe tusobola okuwaliriza bannayuganda okwetaba mu kwekalakaasa lumu ne tugamba nti tubagambe ekyangu buli omu kyasobola nti enkya tewali kukola ne bagamba nti Yewesiga olina petrol station ensambya gwe togenda kukola gwe Ssemuju omusaala gwo guva ku parliament ogenda kusiga ne batuvuma bwe tubagamba nti tugende tuyike ku street bajja tukuba amasasi bajja kunsiba bajja kunzita tukoleyo kye basobola buli omu ewakaawo teriyo n'omu agenda kusanga yakukube kati
ebintu bino ebyokulembera abantu olumu si byangu pita era bw'oba oli mukulembeze lwana nnyo okole ky'oteekwa kukola nga okyekakasa nti kyekituufu naye bw'onaanoonya abantu kye bakkiririzaamu ab'amawulire n'abamawulire baatuvuma ntugambye abantu nti bagende batuule waka twafunamu ndowooza abaatula baali beekase nze kufuluma naye bw'oba okola ne banno oyina kiri ky'obuuzizza olina okwegendereza nze twali kutogikwatako final phase tuli ababaka b'opposition 76 nayimba national anthem nga bakyaddamu eno kakana nga bangobye nze Alani Anthony Akol nga bangobye n'Osege bangobye ne oyo abadde omubaka Hon Ssemuju Nganda era ategeezezza nti abantu bano betubanja omukulu omumpembete buhabulwa ayinza okuba yakozesa bannamagye be ne batta abantu bano era nga ne bwe tubabanja tutya nabbanja yali ayogera nga alowooza nti wano we bagenda okumufuulira n'abalwanyi era we bagenda okumufuulira ow'enjawulo nti maama prime minister ow'enjawulo naye abantu baffe bano bayinza okuba tebaliyo bigambo bya Hon Ssemuju Nganda nga ligezaako okulabulayo Sseite Buhabulwa oba abantu bannayuganda abalina be babanja babaddize batuddize abantu baffe tusobole okulaba nga tutambula era tusobole okulaba nga Uganda yaffe ebaako ekyenjawulo oba abantu baffe balabika nga tebakyaliyo tukkirize abantu baffe balabika nga battibwa naye nga tuti tujja kugaana kubabuuza ani yabawa olukusa okugenda mu maaso nga batta bannayuganda abatalina musango abatalina buzibu twetaaga abantu baffe yenna gye baba bateeka yenna gye baba bakukuma abantu baffe babajjeyo babatuwe tusobole naffe okutambula n'abantu baffe era abantu baffe tubeetaaga oba balamu oba bafu bwaba nga babatta ffe tulibedde tujja baziika mu kitiibwa era nga bwe tubadde tukola ebbanga lyonna abantu baffe tubaziika mu bitiibwa eby'enjawulo so bano be tubanja nabo twagala tulaba amalalo gaabwe tubaziike mu kitiibwa oba bali eyo woono omusajja Kibuule era baba tugambe tujja genda tubakimeyo abaganda baffe mikwano gyaffe era tubaziike mu kitiibwa Uganda eno y'abannayuganda temulowooza nti eno Uganda eriko omuntu yenna Uganda y'abannayuganda era bannayuganda be babanja abantu baabwe ate nga tubasuubiza tujja bafuna